awo nno tuba tugguse n'amawulire ag'enjawulo naye nga kyempulira nti kiri mu lubiri ewa mwami Bindeeba kyo tekigambika era nti ebivaayo munnange tibiwoomya matama abiri. Mwasuze mutya mugamba mutya mbaniriza mwenna ku NCK TV webale kubanga oli naffe webale kubanga wekumidde ku mukutu yabange oli luddawa okola ki yonna gy'oli yonna gy'osinzidde nkugamba kimu nti tuula kalira nywera mbe nga ndukuwa naye nga tonatuula olina okuba nga osubscribinga wamala okusubscribinga olina okuba nga onyiga akadde deni oba onyiza akadde ebirala gwe tuula wasirikire mbe nga ndukuwa nange twabadde tuli awo nga Remmy atandika ayomba yakoze vidiyo naye nga omanyi nti Remmy atera nnyo oluusi okweyogerera ebigambogambo twalowoozezza nti oba oliawo ayina bibye ng'agamba nti munnange oba omanyi nti wajja mu bulamu bwange nga tewajjamu kunywereramu tambulamu fuluma genda nti nze seeguya muntu yenna nti mu nsi kuno neeguya abantu babiri mbu Katonda ne maama wange naye abasigadde saagala kumanya nti era ng'omanyi nti wajja mu bulamu bwange tewajja ng'onywedde tambula genda ne tulowooza nti oba oliawo nga omanyi omuntu yenna yenna bw'ayogera omanyi bo nga ba media personalities batera nnyo okubeera ba motivational speaker so tetwakituute nga kikulu ne tulowooza nti munnange oba ayogera bwogezi agezaako okubanga era amotivatinga abantu n'ebigambo bye nti oba oliawo atuyigiriza nti teweesibanga ku muntu naye munnange tuba tuli awo amawulire nga gatandika okwetiŋŋana nti munnange mukimanyi omulwadde kubanga tubadde twebuuza bulijjo omulwadde ali ku ki nti ye bannange nga tetwaddamu kubanga tufuna update ez'omukyala Catherine Kusaasira era tubadde twebuuza ali ku ki yawona akyali mulwadde kubanga mu kusooka baatugambangako nti Catherine yawona naye ali mu ddwaliro baamukwatirayo olw'ebbiiru nti bbiiru zaakimuleetinga byonna ebigambo bibadde biyitiŋŋana nti mu ddwaliro yatuukayo nti ne bamujjanjaba naye nti bbiiru ne zaakimuleetinga nti ne zimulemerera okusasula mbw era bamukwatidde mu ddwaliro ekyo kibooziboozi nakyo kibadde kisatuleetinga ne tuba tukyali awo ne batugamba nti Catherine Kusaasira tabangako mulwadde nti Catherine Kusaasira anoonya ngeri mbu yali anoonya kufuna kasente nti oba NRM omucontributingireyo kasente nti yagenda nti abeera Canada era nti anoonya bweddamu e Canada byonna amawulire gabadde gayitiŋŋana naye omanyi ng'ebintu by'omutimbagano obudde obusinga tuba tulowooza propaganda tuba tulowooza oba oliawo eŋŋombo yajja nti tujja mumukuba oba tujja mumulabisa so tubadde tulowooza nti ebyo byonna era byamukuba engeri gy'omanyi nti omukazi wattu alina bintu bingi nnyo bibadde bisalawundinza obulamu bwe okuva olwavaayo n'alangirira nti yeggase ku NRM wuuyo bamuwadde owa presidential advisor wuuyo ebintu ne bituuka nga temutambulira bulungi alajjanye ennyumba egenda kweggamba waliwo embeera we yatuuka n'emunyigiriza era n'aba ng'asigadde ku kisenge nga teri ayamba teri akola ki n'akulukusa amaziga wuuyo muba n'amawulire yuuno akoze kino so byonna bibaddewooko ne tubiraba so amawulire gaatandika okuyitiŋŋana nti Catherine si mulwadde nti Cathe yava mu Uganda yagenda okuba nga anoonya bweddamu mu Canada nti naye mu kunoonya obweddamu mu Canada essente alina anoonyeza engeri gy'afunamu essente z'anaatandikirako eri okuba nga ayiiya obulamu mbu kwe kufumbawo ekibooziboozi mbu mulwadde naye nga byonna bye mbanyumiza era bibooziboozi kubanga ffenna tetulina omuntu yenna akiinako obwino bwe tulina twakoma okutegeera Catherine ng'ali mu ddwaliro era nga bamutaddeko ebyuma bingi bingi ne mwami we Sseruga n'avaayo n'atutegeeza nti mweyongere okuba nga musabira Catherine
embeera mwali si nnungi, nti bamusanze ng'alina agasavu gangi ku mutima, agasavu agangi agamulemesa okussa, nti era agagenda balabye nga gajja kumuviirako obulabe mu maaso eyo, ne bagamba nti alina okuba ng'akola ki, alongoosebwa. Era oluvannyuma ne bavaayo ne batugamba nti operation ebadde successful, era kutugamba nti operation emaze okuba nga eri successful, batugamba nti waliwo emmere gye bamugaanye okuba ng'alya, nti naye nti kijja kuba nga kitwalako akabanga ng'ajjanjabwa, then obudde bujja kutuuka ntaddemu bamukkirize alya emmere. Juzi gye buvuddeko wano eno ne tulikola emboozi nga twebuza Catherine Kusaasira ali ludda wa, nga tebanavaayo kubanga batuuka ku update zonna. Mannange twabadde tutyali awo nnaku lwa yesterday nga mawulire wepo nti Catherine Kusaasira apasudde Bindeeba, ne tugamba ate kijja kitya Catherine Kusaasira okuba ng'ate yeeyagala n'ebinde. Bindeeba gwe njogerako bawaani wa Precious Remmy cocktail, ne twebuuza byatandika ddi, ye ate musajja wattu Sserugga ye byakomawa. Munnange ebigambo tugenda okuwulira nti abo abantu baludde nga beeyagala, nti era abantu abo balina omukwano gw'ekimmemmette, nti era y'ensonga kyeva mwalabye nti Rape yabadde awanda muliro. Omwana muwala yavuddeyo n'ayumba n'ayogera ebigambo bingi nno, eyajja mu bulamu bwange ng'amanyi nti tajja kunsobola, atambule agende, nze seeguya era seegayirira. Gamba byadde biwerako, naye nga tatuukira ku nsonga, era nga tajja direct otugamba kikyo ekimuyombya. Bulijjo abadde ng'avaayo ayogera Bindeeba biki, naye by then we yayogereranga Bindeeba agenze bamusanze n'omukazi omulala biki, ebyo nga ndowooza ayagala kuyisaawo bigambo bye mu media nga omumanyi. Abantu bano sometimes ba celebrity bano banoonya engeri gye beekuumira mu limelight n'okuba nga batrendinga nga bakola mawulire. By then teri kyaliwo, bwe yatugambiranga ne balyoka bamuleetera Bindeeba n'amusurprisinga ku TV, awo teri kintu kyonna ekyaliwo. Yali just agezaako kuba ng'asilensinga ba critics abagezangako kuba nga bamubringinga down, abagezangako kumwogerera. Naye nno kati olunaku lw'eggulo ebyo byonna nga bimaze okubaawo, awo nno ne batandika twamugamba nti ffe Bindeeba twamulabirawo, omanyi ebigambo tebibula, nti oyo Bindeeba twamulabirawo, era Remmy twamugamba naye nga tawuliriza, ate indeed bino byonna bwe biba bituufu era terina kye baalimbye. Remmy baamugamba n'embaga nga tenabaawo nga tebanamwanjula, ne bamugamba weegendereze omwami oyo, akasipiidi kangi, nti sooka otwale obudde bwo omanye Bindeeba y'ani. Ne batuuka n'otugamba nti n'amannya yali agafeekinga, kitegeete nti amannya ge yamugamba si ge gaga amatuufu. Akaseera ye omukyala oli Mama Baby we yaviirayo ng'akola ki, ng'agamba nti Bindeeba talabirira baana be. Awo Remmy we yaviirangayo n'agamba nti amanyi nti alina omwana wa Bindeeba agenda akole DNA, omwana wa n'avaayo results ne zigamba nti omwana wa Bindeeba bamumuleetere. Bw'oba mujjukira ssaga ezo nazo zaaliwo zaakola nnyo amawulire, era ne gakola nnyo obudde obwo, ng'awo by then nga kati omukwano guli mu giya Precious Remmy ne Bindeeba, nga guli mu giya nnene, era nga buli kimu cocktail. Awo mujjukire ke kaseera Mama Fina we yayingirira mu nsonga ezo, alyoka ayita omukyala oyo bamuyita ani oba Sophie, alyoka ayita omukyala oyo muweeyo kasente nti genda olabirire omwana wo, tandikayoko ne ka bizinesi.
bamujjukira sagezi ezaaliwo nnyo era zaakwata nnyo omubabiro ge mawulire agatrendinga nnyo yo Precious Remmy ng'avuma buli kiramu nga buli ekimuyise mu maaso Princess Remmy ng'avuma nga oli ayogeddeko nti amuwabula ku bindeeba Precious Remmy nga tayagala mmanya bwe budde obwo abantu bamugambira ne bamugamba munnange genda mpola si gwasoose nti oyo mwami si mwangu nti akozesezza abakyala bangi naddala abalinako kumanya naddala abalinako ka ssente naddala gwalaba nti ono alina okuba nga alinamu era ajja kumpisaawo kitegedde mbu naye ayagala nnyo limelight omusajja oyo omwami oyo bindeeba mbu ayagala nnyo okwemulisa ayagala nnyo erinnya ly'okuba nga litunda ayagala nnyo okuba nga yeekuumira mu mawulire so ensonga za Catherine Kusaasira tetumanyi naye nga kyo kyonna kye kiri Catherine tanavaayo kuba nga ayogera ku kintu kyonna era tanavaayo kuba nga clarifyinga ensonga zino okutubuulira information gye tuwulira ntuufu oba nedda ebigambo bye bamwogerako bituufu oba nedda tanavaayo era asirise ekitegeeza nti maybe waliwo ekigenda mu maaso in between these two people nga waliwo chemistry gwe tubadde tetumanyi ye atandika atya ye musajja watu seruga ekyo kimulekawa era n'akomawo ajje yeetonde nti sonyiwa munno ddadi awo simanyi anyway biyinza okuba nga byonna bigambo nga mukazi wattu nga si bituufu ebibamwogerako naye alina okuvaayo ye defending oba clarifying naye abadde tanaba era nga we tujjidde okuba nga tukola eggulire lino nga Catherine asirise nga tanavaamu omwasi era nga tanayogera kintu kyonna nti aveeyo abe nga oba oliawo aclarifyinga erinnya lye okubuulira abantu nti munnange bye boogera si bituufu nti bye banjogerako byonna byappa tanavaayo naye nga munnange ffe wetulinnyera wetuli utereevu nkugamba kimu nti mukwano gwange gwa aliya tana subscribinga ke kaseera obenga osubscribinga ku channel yaffe that is NCK TV webale kubanga oli naffe bali kutambula naffe baganda baffe abaisiramu yes mwebale kubanga musiiba era nga tulaba nti nammwe ekisiibo kyammwe kigenderera okuba nga kituuka ku ntandikwa y'enkomerero yakyo era tusaba nti Mukama abateeremu obwangu kisobola okuba nga kiggwako bulungi ate oyo yenna aliyo munnange nga alina konna katodde okuba nga osiibulira munno oyo eyasiibye atugamba nti kyokola kyamaanyi nnyo era webale kubanga omuteeramu obwangu ate naawe era tusaba nti Mukama Katonda abe nga akuddizaawo mu bungi akuwe buli kimu ekyosinga okuba nga weetaaga mu bulamu bw'ensi eno naye nga byo bwe bityo ebya Catherine Kusaasira mukulu mwami Bindeeba ne mukyala Precious Remmy tujja kuba nga tugakutuusaako mu bujjuvu ago tovaawo.